ono wetugenze wocha naye munange onatusasira mukwano emikolo tugikola kuba naffe naye nawe bwekikutuukako tujja kugikolako mukozi munnaffe wano ku Success FM nga musomi w'amawulire Jenny Francis Nambi omubwati yafunye obutakkaanya n'omuyimbi wa gospel omunene mu ggwanga Uganda era ng'ono si mulala ye Danjero Busuulwa. Jenny Francis yalina ekirooto eky'okuyimbako ne mwana mulenzi ono Danjero Busuulwa naye mbu babadde batutta akabanga nga bakolagana nga bakwatagana naye ffenna twebuuza ekyabawula Mukama y'amanyi. Munnange mwana muwala afuna akasente ke akamawulire bakola ddiiwu ne Danjero Busuulwa nti bakole kolabo y'oluyimba. Jenny Francis annyonnyola aweereza Danjero sente amulinda mu studio bajje bakole Nambi asasudde buli kimu mune vidiyo bafunye kampuni egenda okubateekamu sente bakole vidiyo. Mwana muwala asonze sente ze ku mawulire wano gasoma ku Success FM. Otuuka mu studio nga Danjero Busuulwa gyali essimu azikubako nga essimu Danjero azikwata ate ka balance olooza yakafunye ku ssimu. Kotowanika mangu Momane chino mirira Konono chitukako Nimo wangu si era Natonde wakuwangula kati nno nze munnaye kaweefube w'okwogerako n'abantu bano bombi nze agudde butaka essimu zaabwe bombi nzikuba ey'omusajja teriiko ey'omuwala tagikwata kati binsobedde. Luno lwe Luvuuvuma oluvuvuma.